muganda wange tuuza ya lukugunyu nsobole okuviira eggulire no ku ntono osobola okubeera nga ate otegeera ddala kiki ekyabadde wakati wa Bindeeba ne Precious Remmie oluvannyuma lw'ebbanga ng'ababiri bano baawukanye bingi bisobodde okuba nga biyitingana naye nga Precious Remmie tannaba kuvaayo kubeerako kigambo kyonna kyayogera kyaddaaki yasobodde okubeera nga abeera ku TV emu emanyikiddwa nga sanyuka bw'atyo n'akyabya era buli omu n'akwata ku mutwe amanya muzikwala Hajji Abdul Nyamishafi Kulwanga ogamba otagewe n'aliyeyo kansubire nti enkuyege kyakubira endula era Mukama Katonda akyakwazise obulamu. Emboozi ya Precious Remmie mwana twekabya amaziga tuwira biranga ennaku z'omwezi 24 John omwaka 2022 mwana muwala ono amanyikiddwa nga Rahman Nakitto abangi gwe bamanyi nga Precious Remmie oba RAYP yayanjula omwami Muhangizi Benedict abangi gwe bamanyi nga Raymond Bindeeba mumaka g'abakadde be ekawanda Kanyogoga wa Kiso District ku mukolo gwasitula abanene era ogwasuula ekidaala. Okusinziira mu nsonda ez'esigika ziraga nti ababiri bano bawangala akaseera katono nnyo mu mukwano oluvannyuma lwa Nakitto okukizuula nti ekyamazima omwami Bindeeba ayinayo omukwano gwasinga okuba nga ate apepeya naye. Kino kyaddirira oluvannyuma lwa mukyala Nakitto ono okebera mu ssimu yabba nga bali ku Triple M era bw'atyo bagenda okuba nga bavaayo nga oli ennyindo yenkata. Kyategeereka nti Nakitto yasanga Bindeeba ng'aweereza mukyala Joan Komuyimbo oba abamu bayita Joy emmesejji eri bulabe egamba n'okizuula nti ono ye Joan Komuyimbo amuweereza message ye Muhangi ate nga gwalwanira omwami ye Nakitto egamba awo ne bujja bagira ng'omunafu azaala kaliira era n'okitegeerera ddala nti kano kagenderere ng'omukadde akogga. Bindeeba bwe yatuuka mu ggwanga lya United States of America nga buli kimu kisobodde okuba nga kitandika okukyankana wakati we ne Precious Remmie olwa message Remmie ze yasanga yaddiŋŋana ne yali ex-we Joy mu butongole era amusula mu kifuba. Okusinziira ku bannayuganda abali mu ggwanga United States of America bakikakasiza nti bano bali mu bufumbo obweyagaza obutali mu TV era Bindeeba kaakati bamuyita taata Tuuso anti essaawa yonna ye mukyala Joy abasawo bagamba nti weebeera nkuba olubuto we lutuuse bagamba engoye yanula zireme enkuba ereme zikuba. Bannayuganda bonna abali mu ggwanga erya America bateekayo n'omukono ku mukwano gwa bano era essuubi lya Nakitto Rehema okugenda mu ggwanga United States of America nga Bindeeba we yali yamusuubiza. Kakati nze bwe ŋŋamba nti nga Bindeeba we yali yamulimba kandibanga kugudde mugulu kankozinga Mukama anamuwandako eddusu. Amawulire ganeeno teweerabira nti gafuluma mu Desemba nga galaga nti ababiri bano basobodde okubeera nga baawukana naye Nakitto Rehema bw'atyo n'asobola okubeera nga yatuguumaza ng'ente eri ku kyoto anti owulira essisa ng'olowooza ekumamu era n'akomyawo ebifaananyi ebikadde abantu ne balowooza nti bano bakyali bonna. Naye okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso ennaku zino Precious Remmie yabadde ku mukutu gwa Sanyuka TV bw'atyo n'avaayo n'atabukira bannayuganda bonna abali ku mukwano gwe ne Bindeeba bw'atyo n'avaayo n'abagamba nti nze ne boss ne omwami wange bwe twawukana ate mwe bannayuganda kibakwatirako wa mufe kubibakwatako bw'atyo ngamba nga yenna abambe akubaganya amatama ng'ayita mbabaali olw'embeera egenda mu maaso. Ono abantu bagamba nti yeetemangalike ng'akaabira abaafa edda. Joy ky'omuyimbo tetuli kusonyiwa otukoze bubi nnyo okuyingirira omukwano. Abantu gwe badde batunulako ne bagamba nti ekyamazima RAYP ayagadde bba era ng'oli bagamba nti abaana beeyagadde naye Raymond Bindeeba teweerabira nti RAYP yakaabya ku maama fiina.